Kasuku ye yabaviirako obutaba wa ssente abagende wa president bannamawulire be balondamu tetuganye era bonna abalondebwamu balina ekifaananyi kuba nze nalaba abalondebwamu bonna baali bawemuzi kyali kikwetaagisa okubeera ng'olina obusinite record okutwala babutambi bawemuzi anyway ebyo tubireke naye nga Kasuku ye yabaviirako obutaba wa ssente. Kasuku yagamba president mbo is among the best simanya social media whatever YouTubers mu ggwanga Uganda mu nsi ne bwoba gwosinga obusiru toyinza kubanga toyina ngeri gy'ofuna mu busiru obwo abundantly ne bwoba nga gwosinga obulalu at least obeera n'ebyenjawulo bingi nnyo ku balalu banno. Oyinza okuba omulalu ow'enjawulo alina amaka ge mwasula. Kali Kasuku agamba nti bano batikitooka abali wano tebalina mirimu naye at least omwezi bafunayo obukadde nga 3. Omuntu afuna obukadde 3 omwezi obukadde 3 omwezi. Abasawo beekalakaasa tebaweza yadde akamu ekitundu. Abasomesa beekalakaasa tebaweza yadde akamu ekitundu. Bobi Wine abasirikale yabasuubiza kubawa just kamu ko abatandikira. Ba idola bali ku TikTok bo bafunayo 3 at least ekitono. Mwalaga muzeeyi nti embeera gye mulimu muli contented mwe mwetaaga n'okumuwaayo kuza campaign. Ebigambo bye mwayogera bye byabamisa ssente. Ebigambo bye mwayogera bye byabamisa yadde muzeeyi tayinza nakwegomba kuddamu balaba. Mwamala muli klasi yamala omuntu okwegamba nti gwe and I'm one of the best YouTubers simanya biki mu Uganda. Omaye kitegeeza okubanga gwosinga ekintu mu ggwanga ne bwoba gwosinga mu banayo mu Uganda okubanga gwosinga mu ekintu kale kyaba misa ssente kyekyo mwalaga nti muli mu bantu beetaaga buyambi kuba okubeera mu bantu abasinga omuntu okubanga osobola ofuna $3 million manthire obu kyayagala mulimu ki kuba emirimu gya gavumenti egy'abalina diguri basoma bakola mu banka balina emirimu emirungi babasasula $5,000 8 bali mu poliisi simanya ino obuyinja bumeka bamuwaka mu 2 kamu 6 kuliko omusolo metemina na misolo. Alien Skinny asinkanye President Museveni era ansaba tumuwe ku bugalo. Alien Skinny bwakunyumiza byayisemu ojja kutya abantu bakuba ekikono. So Alien Skinny okumulaba olwaleero ng'ali 1-on-1 ne President Museveni mu State House Entebbe si kintu kitono. Kyetaagisa buvumu era tukkiriza ffenna nti Alien Skinny alwanye. Mu kaseera kano President Museveni nga abamubulokingako n'abamukolera enkokola ze bakuba omuntu okulaba Alien Skinny nga talina agent yenna mu music industry amututte wa President Museveni. Alien Skinny musajja bw'oli sisinkana Alien Skinny oba n'oyogerako naye ali kunnyonnyola ku bikono bye bamukubye okulaba president ayina ne be yasiiba nabo olunaku lumu agenda okukeera ku makya nga baasoze wa president naye nga baayawukanye bamugamba tugenze kwebaka. So ebikono n'enkwe ziri mu music industry mulaba abakulu engeri gye beeyuzaamu. So si kyangu nga bwe mulowooza okulaba President Museveni. Abantu bakuuma bifo bakuuma connections baagala obabeere mabega si kubakulembera. So congratulations my brother Alien Skin omukulu byakusuubiza kansabe Katonda abiteeke mu nkola. Nzaakulabidde Pastor Senyonga bwe yeebwalabwala mu maaso ga Pastor Bujengo mulabye okutotomoka omugambo nga wavuma muka musajja
Pastor Senyonga ng'olinga eyakalaba ensi nga gwe mu mutima gwe tosobola na kukirowooza nti abantu baawukana. Naye bukyanga bujinga ayawukana na mukyala we, basumba bameka abaawukanye n'abaabwe era abantu bameka. Nze nabagamba obudde bujja tulamula. Kuno ku nsi tekuli Katonda. Ntunuulidde Pastor Senyonga nga yeebwalabwala ayagala ettaka limumire naye nga wa. Ntunuulidde omusajja yayita Bujinga omufere ng'azibiriza nga Bujinga asaba essaala. Okumanya omumwa guno tulina okugufuga. Ntunuulidde musajja mukulu ng'akankana nga bamugambye okwogerako eri abantu n'okubasabira n'amaliriza ng'ayogedde bya kitaawe kufiira mu lutalo lwa Amin. Awo enviiri we zinviiridde ku mutwe. Pastor Bujinga asabye essaala n'endaba Pastor Senyonga ng'ajugumira bw'ati. Mwoyo mutukuvu ng'amusseeko omwoyo w'okwenenya n'ow'okuswala. Nze kyobola Bujingo namunoonya mangu ne mwenenyeza. Toyinza kulwanyisa musajja wa Katonda. Namwenenyeza n'anzaala obukulu nali mulekwa n'angamba okuva olwaleero nkuzadde oli mwana wange. Nga wavuma maama Makula wamulangira obwamalaaya ng'eyali amuguzeeko. Musajja mukulu walowooza nti osobola okuba Bujinga ekigo. Bukyanga mwamuteekako amaanyi. Ekkanisa yeeyongera mu maaso, ebintu bitambula bulungi, ayongera kulokola bantu. Kubazza eri Yesu Kristo mwetunuulire we muli. Omanyi wano mwalowooza nti mwe bambasada ba Yesu Kristo. Katonda ayina engeri gy'akola ebintu bye. Watugamba Bujingo tabangako musumba. Lwaki essaala yozibiriza n'owulira ne presence y'omwoyo mutukuvu. Ndabye Senyonga ng'ayagala kuyingira ttaka. Naye njagala kutegeeza bino. Kitange Bujingo nga Katonda bwe yamugamba nti yingira ekibuga osabira abalokole n'abatali. Yakusabira, yakusonyiwa. Era ye mu ye oli musonyiwe n'okukwerabira yakwerabira. Tekuba kuswala nnyo kamera nyingi. Senyonga abadajja kuteekako emisinde. Nga wavuma Bujingo. Nga wavuma Makula. Nga wavuma Makula. Oli Katonda. So ebyo bye bibadde awo. Njagala okwebaza President Museveni olw'okugatta abasumba baffe n'abantu bonna abayina enjawulo mu ndowooza n'enzikiriza. So President alina amafuta agagatta abantu. Namulabako n'abalala bangi abadde bagitakwatagana ne beesanga mu mbeera y'emu ne beebuuzaako obulamu ne butambula. So kulikayo taata wange Bujingo mbasabira omukisa gwa Yesu Kristo gubeere nammwe mwenna. Ate era nga mbajjukiza nti nga 15 akaluluko ka muwendo nnyo. Genda olonde omusajja omukulu ow'enkofiira